Lero mwani asinga nkuletedde abayimbi ba Uganda 10 abasinga okunyirira oba abasinga obulungi omwaka 2024. Kwaniriza ku Falke official mukutu wokka ogenda okubanga oyita okumanya ebyo n'ebikwata ku baselebo bo wano mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. Gwe tofaayo muzanyi wa firimu muyimbi munnabyamizannyo subscribe nga toyongera okubamanya naye nga sinnaba kubanga neeyongerayo njagala okusooka okwebaza mmwe ababadde ttafaayo okubanga channel eno eweza ba subscribers 5 mu bbanga ettono lye twakamalawo. Njagala okubeera nga mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nawe atanaba kubanga weeyunga ku family subscribinga toyongera okubanga tumanya baserebo baffe. Kati sigenda kubeera nga nkulwisa okujjako kubanga nkutuusaako oyo omuyimbi ali ku namba 10 era nga ngenda kubanga nkuwa erinnya ly'oyo omuyimbi n'ebintu ebitonotono ebikwata ku music career ye oba ebikwata ku lugendo lwe olw'okuyimba. Ku namba 10 tulinako Chosen Becky. Njaga kutegeeza nti Chosen Becky ono abantu bagenda okumumanya twamumanyira ku mukulu ayitibwa Joseph Kirangwa era ng'ono yamuintroducing oba yamwanjula eyali ensi oluvannyuma lw'okumulaba ku competition ez'okuyimba mu bitundu by'e Masaka. Chosen Becky yali nga nte asukkulumye ku banne era nga njagala okutegeeza nti okuyimba kono omukyalo oba music career ye eri profession yatandika omwaka gwali gwa 2017 bw'atyo bwe yajja n'akayimba akayitibwa Byabangi era nga kano akayimba kamufuula omuntu ow'enjawulo n'abeera nga yafuukira ddala omuntu omumanyifu mu bayimbi bw'atyo n'asobola okubeera nga n'essaawa zino akyagunda omuziki. Addako ye Shiba Kalungi. Sole ya Shiba Kalungi abasinga ffenna tugimanyi ng'otandikidde okubeera nti yakuzibwa maama we oba single mother we wali mu bitundu eby'ekawempe. Shiba Kalungi ono emisomo gye yakoma mu senior yali yakubiri wali ku Midland High School era nga naye esangibwawo Kawempe. Bw'atyo yalina emyaka 15 n'asobola okuba nga asalawo okutandika okuzina era nga wano yali azinira ssente era bw'atyo n'abeera nga yeegatta ku gurupu ey'amazina eyitibwa Stingers wawe gye yaliko nga tanaba kubanga nte yeegatta ku Obsession mu mwaka ogwa 2006. Omuyimbi addako ye Shasha Brighton. Shasha Brighton ono y'omu ku bayimbi abalina ebitone mu ggwanga Uganda era nga njagala okutegeeza nti muyimbi mulungi nnyo wabula nga Shasha Brighton ono agenda okumanyibwa mu ggwanga Uganda omwaka gwali gwa 2014 era nga Shasha Brighton tumumanyibwa ku auditions ezaakolebwa ekibiina kino ekya New Eagles Production bwe baali banoonya nte abantu ab'enjawulo ab'okubeera nga nte bakwatako okusinziira ku talent yaabwe era nga akayimba akasinga okuba nga kamumanyibwako mwana muwala ono bakayita So Lucky. Akayimba kasobola okuba nga nte kamufuula ow'enjawulo ne kabeera nga kawamba n'emitima gy'Abannayuganda era nga kakubira ddala mu bbanga eddeneko. Ku namba 7 tulinako Pia Pounds. Njagala okutegeeza nti omwaka gwali gwa 2011 Pia Pounds wati atandika okubeera nga nte atandika olugendo lwe olwa music era njagala okutegeeza mu biseero bye yalina emyaka 14 ng'akyali ku ssomero bw'atyo n'asobola okuba nga nte alabikira mu luyimba olwasooka olwali luyitibwa Just the Way You Are era nga wano yalimu n'omukulu ayitibwa Jaja Ragadi oba Ragadi era nga njagala okutegeeza nti bw'atyo yasobola okubeera nga nte ebyokuyimba asooka n'abyesonyiwamuuko asobole okubeera nga nte amaliriza emisomo. Bw'atyo yamala secondary yasobola okuba nga nte akomawo n'amaanyi mwaka gwali gwa 2017 ng'akyali ku university. Bw'atyo yasobola okuba nga akonekitinga n'omukulu ayitibwa Edlisa Musuza oba Eddie Kenzo n'abeera nga yamusayininga mu kibiina kye ekya Big Talent Entertainment omwaka ogwo gwa 2018. Njaga kutegeeza nga ali mu Big Talent yasobola okuba nga amalirawo ddala akabanga era nga yasobola n'okuba nga ata ennyimba ezaali ez'amaanyi okwali oluyimba Tubawa wamu ne Wawangula wabula nga contract ye eya Big Talent eweddeko teyasobola kuba nga nte agizzaako bw'atyo n'abeera nga nte yava mu Big Talent omwaka ogwa 2019 n'asobola okuba nga atandika okuyimba nga ali bwa Namunigina. Ku namba 6 tulinako Ava Peace. Njagala kutegeeza nti Ava Peace naye industry eno agiruddemu era nga abantu okumumanya obulungi bamumanyira kayimba ke yasobola okubeera nga nte atuulamu akayitibwa Nsitula. Akayimba ko bakayimba Spice Diana Ava Peace wamu n'omusajja ayitibwa Daddy Andre era nga akayimba kano kaleetera ddala abantu okuba nga batandika okumanya Ava Peace yani wamu n'akayimba ke yayongerako nga bakayita True Love era nga akayimba kano kafuukira ddala ensonga. Nja kusaba gwe ayagala Ugandan music era ng'oyagala ba Ugandan celebrity obeere nga nte olikinga video eno wamu n'okubeera nga teweerabira kubanga osubscribinga sobole okuba nga tweyongera okugenda mu maaso n'okumanya biki ebikwata ku bayimbi baffe ab'e Uganda ne baserebo baffe ab'ewabweru wa Uganda. Ku namba 5 tulinako Spice Diana. Spice Diana ono olugendo lwe olw'okuyimba lutandika omwaka gwali gwa 2014 bw'atyo yafuluma n'akayimba akaafuuka ensonga mu ogwo omwaka akayitibwa Onsanuula kamuwanguza award eyasookera ddala mu bulamu bwe era nga award eno yali ya Best Female Breakthrough Artist omwaka ogwo gwennyini gwe yagiramu. Bw'atyo yasobola okuba nga akayimba ako yakayimba akyali ne Dr. Fizzo wamu ne Avi Records wabula nga we yava ku Dr. Fizzo ne Avi Records Spice Diana yasobola okuba nga yeegatta ku record label eya Twinkle Star wamu ne Ambo Management omwaka ogwo gwa 2016 n'asobola okubeera nga nte ayongeza okuza ekitone kye. Ku namba 4 tulinako Lydia Jasmine. Lydia Jasmine yatandika okuyimba nga akyali mu ssomero
era nga wano yali ayimbira ku kwaya y'essomero oba tetuyinza oyita school choir. Nga wayiseewo akabanga Lydia Jasmine ono yasobola okuba nga y'omu ku abo abantu abaafuna omukisa okubeera nga bayimba mu zi Passover Harvest Center wali ku Watoto Church, era nga njagala okutegeeza nti oluvannyuma lw'okubeera nga graduatinze okuva mu ssomero yasobola okuba nga yeegatta ku Radio and Wiz ebiseera ebyo nga radio akyali mulamu. Lydia Jasmine yasayininga contract nga yakubeera backup singer. Mu biseera ebyo yasobola okubeera nga ennyimba ze yalabikiramuuko nga backup singer kwaliko Ntunga wamu ne Breath Away. Ku namba 3 tulinako Rema Namakula. Rema Namakula okuyimbako kutandika nga ali mu form 6 vacation, bwe yasobola okubeera nga ate atandika okuba nga ayimba karaoke. Bwe wayita bakabanga yasobola okubeera nga abeera backup singer mu nnyimba z'omukyala ayitibwa Alima Namakula. Era nga Alima Namakula ono y'omuntu eyateekateeka Rema okubeera omukyala omuteefuteefu mu muziki guno ogwa Uganda. Bw'atyo Rema yasobola okuba nga agenda mu maaso n'okubeera nga backup artist oba okubeera backup singer. Bw'atyo yasobola okubeera nga asisinkana omukulu ayitibwa Bebe Cool owa Gagamel, era naye n'abeera nga nte yasalawo amusayininge abeere nga backup singer. Mu mwaka gwa 2013 Rema yasobola okubeera nga nte agobebwa mu Gagamel oluvannyuma lwa Bebe Cool okubeera nga yali alaba TV emu n'alaba Rema nga alangirira nga bw'agenda okuba nga alina album gy'agenda olaunchinga, ate nga Bebe Cool yali talina kyakimanyiiko. Bw'atyo n'asobola okubeera nga yamugoba abeere nga nte yeeyiyiza. Era mu mwaka gwa 2013 Rema yasalawo okubeera nga nte alirizinga akayimba ke akasooka akayitibwa Oli Wange, era nga kano akayimba kawandiikibwa omukulu ayitibwa Nis Henry. Ku namba 2 tulinako Zanny Brown. Zanny Brown ono muyimbi Munnayuganda era nga muwandiisi wa nnyimba, yazaalibwa mu kibuga Kampala. Njagala kutegeeza nti Zanny Brown y'omu ku ba celebrity abatono be tumanyi nga bo baakula na taata waabwe nga tebasobola kufuna nnyo budde bukula na bamaama baabwe, era nga njagala okutegeeza nti Zanny Brown ono yatandika okuyimba nga akyali muto nnyo ku myaka 6 bwe yali nga akyali mu primary school, oba nga tuyinza okugamba nti bwe yali nga akyali mu primary. Era nga njagala okutegeeza nti professional music we yamutandika omwaka gwali gwa 2013. Omuyimbi ali ku namba emu ye Laika Music. Laika Music ono oba togoberera bulungi music oyinza okuba nga tonnamutegeera bulungi. Njagala kutegeeza nti Laika Music ono y'omu ku bayimbi abakoze ku speed eya namaddala oba ku speed ey'obwangu, era nga njagala kutegeeza nti muyimbi, muwandiisi wa nnyimba ate era nga recording artist, era nga mwana muwala ono aze nga akwata abantu omubabiro ng'ayita mu kubanga abakuba omuziki ogwo gwa Afro Pop, Afro R&B wamu ne Afro Zuku. Njagala kutegeeza nti kati ssaawa zino omuziki gufuuse ensonga era nga tanaba kubanga aguwangaaliramu ebbanga eddene. Yatandika wali mwaka gwali gwa 2020 era nga bw'atyo yatandika okubanga ayimba ennyimba ze ez'enjawulo, era nga akayimba ke akasooka baali bakayita My Type, era nga kano akayimba kajja oluvannyuma lwa zi performances ez'enjawulo oba kye tuyinza okuyita cover song performances ze yajja akola, era nga ezo cover performances zamuyambako okubeera nga nte zimuleeta okweteekateeka wamu n'okwetegekera industry ene ya music. So beba abayimbi 10 abasinga obulungi omwaka guno 2024 sigenda kubanga nsukawo okujjako kubanga nsaba gwe atanaba kubanga osubscribing wamu n'okubanga nebaza gwe eya subscribing edda nti webale kweyunga ku mukutu ogenda okubanga gukutuusako ebyo ebikwatagana ku baselebo bo ab'enjawulo wano mu ggwanga Uganda ne wabweru waayo. Fona sigenda kubanga nsukawo okujjako kubanga nsaba Katonda akunkuumire. Bye bye.